Ensangi zino bannayuganda bakubiriziddwa okuyiga okulunda n'okulima nga bwe bajja okusobola okweggya mu bwavu. Bino byakakasiddwa omu ku abasomesa abantu okulima n'okulunda gwe bayita Mwami Obed, eyagambye mbu bannayuganda okweggya mu bwavu kijja kubeetaagisa okuyiga okulima mu nnima ey'omulembe n'okulunda mu nnunda ey'omulembe. Teri kibi nga kugema olwedde mulwadde. Omuntu kalusu bw'amala okukuba wepaba n'akuba koode ate n'olyoka odduka onoonye vaccine. Kati awo tolina kyokola. Ono kalusu tazze mulundi gumu, tazze mirundi 10. This is a routine. Ng'abalunzi tukimanyi ti kalusu essaawa yonna atukuba ekifuluto kitukuba. Era kino yabakubiriza n'okwewala endwadde ezikwata ebisolo nga kalusu kati ng'essaawa eno disitulikiti ezisinga ng'ey'Egomba, ey'Essembabule zonna ziri mu kalantiini wa bisolo. N'abagamba bwe baba balunda ebisolo byabwe tebakkiriza bisolo kuwanyisiganya malusu gaabyo kubanga by'omulala bwe bisinkagana eby'omulala bisobola okwerwaza endwadde nga kalusu. Ebyo bisakiddwa Sseŋŋonzi MRU.